Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bwofuna enniya okola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293. Muwali Mayambala, Dr. Kikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bammwe. لك بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرونجي أباغروا منا أبوتلبا والكروتين بيغاغدي والسلام تي في. مرحبا بكم في هذا اللقاء. Ni basani funatera okuddamu basimbagano ho namwe ngamuli eyo mutulaba ku NBS, mutulaba ku Sanyuka, mutulaba ku live stream whatever channels ezenjawulo, mutulaba oli ku Salam TV otulaba. Jazakumullahu khair. Mwebale kubaayo nakubanga mutwagala mashallah taala. Nsaba ekitiibwa Allah batuwera bulungi era Allah abeerenga batusasira mwenna. Allahumma amin. Saba mikwano gyaffe abalungi fi hadha ash-shahr al-karima omwezi guno saba tufunemu omusomo gw'ebbeeyi n'ekintu eky'ebbeeyi ekikyusa obulamu bwaffe. Oba oliawo tunaafuuka abantu abalungi kubanga Ramadan ekigendererwa kyayo ekikulu ennyo ekirungi eky'omwezi guno ogwa Ramadan. Nalwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagusaawo kusi omwezi gwa Ramadan kukyusa bulamu bwaffe, to make us better Muslims, better citizens, better Ugandans, better human beings, better fathers, better mothers, better sisters, better brothers, better aunties. You become better uncles. You become better teachers. It's all about becoming, all right, or making us to become, leading us to a better something. Fe tufuuke abantu abalungi, tufuuke abakyala abalungi, tufuuke abaami abalungi. It's all about better. It's all about making us the best creatures. Fa abasiraamu abalungi abakyasinze eyo mugaso gwa Ramadan. Infataka tegeti wabanga kuiseeko Ramadan min ghairi taghayyir an-nufus ngarukyusiza, min ghairi taghayyir ngarukyusiza al-ahwal embeera zino enkolaganayo n'abantu, right? Taghayyir al-umur ebintu ebyenjawulo ennyo, al-muamala enkolaganayo n'abantu. Min ghairi taghayyir al-lisan ngarukyusiza lulimi lwo tegeti bigenda kusala busazi. Olwekyo ekigendererwa kya Ramadan bwatu kijjeeyo. Nkusaba muganda wange omulungi, ansahuka billah, nkulaamira mukwano gwange omulungi, nkulaamira ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan njagala gweko nga naawe kenyini oli mubitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era ebirungi. Ansahuka nkubuulirira kubanga kubuulira kwa musiramu addiinu nasiha, eddiini y'obusiraamu eno yakubuulira. Nsaba tujjeyo nukta emu yokka mu bintu ebitufuula abalungi. Kyekiruwa ebitufuula ababi, then tufuuka tutya abalungi. Ebimu ku bintu ebitufuula ababi era ebireeta emize emikyamu mingi kiyitibwa al-ghadab. Busungu. Omuntu asunguwala n'omulengera nga atandika okukola ebitalina kukolebwa, n'ayogera ebitalina kwogerwa just lwa busungu. Omuntu asunguwala yenna n'omulaba nga atumbiira yenna jjudda ayagala kuwabika busungu.
biwunyisa. Kantu katonyoye kati kamunyiza, kamucyankalanya, kamujja mu mbeera. Just kulowooza ku kino nga byalowoozeza bikyamu. Ne bimusindikiza ebirowoozo byonna ewakyamu. Najja n'akola ensobi. N'akyama, n'ayonoona, n'atta, n'aloga, n'afuuka omubi, abadde omulungi. Kussa bwongo ku kintu nga tosaana kissaako bwongo. Tewandigwanidde kissaako bwongo, wandibadde dama yuribuka ila ma la yuribuka. Oli omulengedde muleke ali bibye. Just live. Lwekyo kikukaka gamba oviirwamuwa. Oba tobitegedde, oba tomulondodde, osalirwako, kyekikusala osalirwawa. Wewunya. Naye n'omulanga eyatatabba kulla shay'in. Buli kamu konna akagoberera, n'akassaako obwongo, n'akassaako ki? Ne boogera ekigambo, nandiko kivuunula ati. Naye agundi wabadde onvuma, wabadde okola ki? Oli ayogedde bibye. Ne bakola ebikolwa. Subhanallah. Olina akola ekikolwa, n'akola ki? Nga mutuufu tabadde tamanyi nakumanya nti wooli. Tayintendinze ggwe. It doesn't know that you are around. Is not after making you sad. It's not after making you annoyed. It's not insulting you. Naye akola ekikolwa oba ayogera ekigambo wa enta tasma naye nga yitakimanyi. Talina wadde kumanya nako tabifaanako. Yakimanyi nti buli kimu kyakoze kyonna maidadi saana. Naye ng'ekituufu obaddewo n'ayogera ekigambo watadhunnu, abadde ategeeza nsi olw'okuba mulina obukuubagano. Abadde ategeeza nsi olw'okuba mulina enkolagana etali nnungi. Abadde ategeeza nsi olw'okuba mwakyankana omwagala ku mukyalo omu. Abadde ategeeza nsi olw'okuba wamuli azaamaanya. Abadde ategeeza olw'okuba otandika okuba nga olowooza by'olowooza kati nsomesa byensomesa bino. But I'm not after any single person. I'm after making our souls better. Our souls the best. Our earning. Eberenga yeyo Allah jeetaga. That's all about me. Njogera ebigambo bino nga njagala tujjemu obunankani. Obusungu obwo obwettumbizo, obusungu obwo obujja. El-ghadab, ekiyitibwa obusungu. Osingana abantu bangi. Nze ndi musomesa wa Kinawa schools. Kinawa schools ndi mwalimu, mashallah taala. Mu Kinawa. Naye kati njogera nga omusomesa. Osingana omusomesa somewhere. Ng'alemedde ekkandu Katonda nyowe kati omwana agaanya alemeddeko agenda okugaana galina bye yeesiga. Naawe n'omulemerako omusika ensinga okola otya akkana akubbe oluyi akuswazizza. Ninako essomero erimu nagenda nensoma kutuba ezo nenjogera ku busungu nga bye byabaddewo eggulu. And they thought bandeese specifically kujja kwataakinga musomesa oyo. Yalimira ku mwana amusindika mwana amukuba mu kiraasi mwenye n'amukuba n'amuswaza. Obusungu bwaki? Nambi njagala mina muleke. Tulina amateeka agatufuga. Tulina amateeka ag'essomero gesayininga school rules and regulations. Byalina otambulira okusomera abimanyi. Abiregesa. Kati tubimanyi ebyo. Kati muleke, just live. Takujja mu mbeera, takukyankalanya, tayinoona busiraamu bwo, tayinoonya mbeera, muleke. Gumanyi osayininga busayininzi zino ogaa nti omwana oyo agenda atuma omuzadde. Simba omuzadde wajja amweterereze. As simple as that. That one made Kawempe the best school.
nga ensonga agenda okima omuzadde genda okima omuzadde obitegedde bannange nolwekyo okuyombayomba okusunguwala tebigwanidde n'ebikola ebikolebwa ebitali birungi ndabye mu nsi muno allamatini alhayat bwe mbadde nkula ndabye bingi naye olw'obusungu amaka g'omuntu omu galumbibwa ne bakwata mukyala we ne bamussaako byonna bye bamukoze just lwa busungu naye nga obadde olina amaanyi n'obusobozi obunoonya omuntu oli gw'oyagala n'omufuna samweya ne mukukaanya ne mwogerayo mwogedi kikimu ekyokubiri wadde osobola omuyinvayitinga n'ogera naye ng'omuntu n'omugamba abcd nga sigenda kukwatirira mukazi sigenda tiginya mukyala n'ekitiibwa ky'abakyala kye balina naye osindike bataliyani namba lwa busungu bagende bayazeyaze n'ekisenge n'ennika z'omukyala kuzijjayo kuzikyankalanya busungu bwaki mu nsi ng'ensi bitukoze bubi olaba nga abadde bakuwa ekitiibwa kiba kyakuwa kitiibwa oyinza otya okugenda mu maka g'omuntu n'ogenda mu kisenge ky'omwana omuwala ky'omukyala nga mwali n'okwatira obugoye bwe afupeti n'engoye zino ento zonna n'ozikwatirira n'omala n'omutigaatiga kiki kikutuusiza ku ekyo busungu obujja eruddawo obwo oba toli mwononefu ebikolwa ebyo si birungi obusungu butuusiza abantu bangi bubatuusiza awatali walungi n'abantu bangi bakoseddwa lwa busungu oli asunguwala ayombera neiba bafunye obuzibu na neiba n'atematema ebitooke tembirabangako oli asunguwala ne bafuna obuzibu ne neiba n'akwata obutwa n'atega ebisolo bya neiba n'abisaamu obutwa byonna ne bifa bife balwanagana sembabule ne balwanagana ne bayombagana oyina ajja n'atematema ensolo faamu namba n'atematema temwabiraba mawulire n'atematema ebisolo byonna ekisolo kifa bubi kivaamu musaayi webikaaba naye no just yasunguwadde na muntu munne ebisolo bye bikafiiriddemu ogutima ogwo kwaki tulengedde abantu bangi olw'obusungu nze naliwo wano 29 omu yagana kukwata ssimu ya munne owa Sudaisi amumanyi waliwo yali akuba essimu mukwano gwa Sudaisi ono naye mukwano gwani gwa Pere naye ng'agaanye okukwata essimu owa Pere amwagala simanyi n'agaana okukwata essimu oli akuba essimu ono agaanye okukwata mwavaamu amanya tabiipingwa nantabiipingwa oli akuba agankwata kale twogere ku kino nekino onagaana ebyaddiira kabaka agaaniddwa Katikkiro agaaniddwa okuyingira Bugerere ebyavaamu abantu bangi okufiirwa obulamu nga era asobola okuvuga emmotoka n'agenda ku nnyumba ya gundi n'amusinkana ne batula ne boogera tasobola kuggalawo nga gwe kennyini ozigwe mukulembeze afuga eggwanga osobola okuvuga emmotoka n'ogenda ewuwe right nyinimu noyogera naye nemukkaanya nomugaa nti abcd bino lwaki bituusa wano naye abaafiirwa obulamu bwabwe basaalumanya enaalumanya tebaali mu ntalo z'abano tegeti ensi yonna yakyankalana lwagaana kwata ssimu mwavaamu n'amannya tabiipingwa nantabiipingwa awampitegedde simanyi are you picking
katono ne wekati ono nyinyi alina obuyinza obwenjawulo asobola okugamba nti ono bamundeetere ne bamuleeta oba ogamba nti kanvuge mukulu munnange kamuwa ekitiibwa kangende wali mugambe ebigambo bimugamba abcd just drive towards banda sikigenda kukkakkanya oba si ekyo bireke oba takutte essimu so what instead tambule akuggyeko obulembezeebwo bitwalaba bingi abantu bafiirwa ebintu bafiirwa obulamu abalala bali mu makomera n'olwali tebavangayo abalala bali ebiyungo byabwe ebimu byakola ki bafuna obulemu ku lunaku olwo just busungu bwe bwali wakati w'abantu aba enjovu ebbiri we zirwanira bisubi bye bikutuka saba Allah attaasira atukuume n'ensi yaffe agiggyemu ebintu bye bityo biremena kudda Allahumma amin. Nikwana balungi uhadithukum mukkirize bannange udhakirukum mbajjukize ekigambo ekiyitibwa obusungu kibi. Oli yasuspectinga nti omwami we alina omukyala gw'ayagala najja ne wakyankaana nanga ffenna tukufiirwe n'akwata akambe ngalowooza n'asaaga n'amusala semakuukiro ffenna tukufiirwe saagala nze bwenzi just kususpectinga nga ne gwagamba gwagenda okukyalira mwana wa ssengaawe naye ono tamumanyi tamwenda nako just agenda mumulaba lwa nsonga balina bizinesi baagala batandika naye ono tabimanyi naye bamususpectinga kaseera bamulaba nga liki n'omukyala ono amulaba ng'abeera mu mmotoka buli kaseera bamuwa olugambo bamuwa amawulire ono tasobodde bimubuuza mu budde kwenyonyolako niwana bimugamba olwekuba nti amaze okufuna obwongo bufu still ajja kulowooza kiri nti ono bamulimba ebyaddiira twamusiŋŋaana mulagaawo twali n'abaana b'ekawempe twamusiŋŋaana mulagaawo nga semakookiro bamusazeeko zaakayo bamugjeeko ng'ate nannyini kumusalako yennyini yali mu kujjanjaba asaba katonda munsabireko ali mu mazzi gaawo asaba katonda omusajja addemu atereere obulamu bwa munno obutwala ekinyumisa obulamu kikyo kitutte okyonoona busungu bwaki lwaki era woba olina obusungu okwata kambe kozanyisa nkusala noba ozanya noba osaaga ebidiira kola mesi tetuzanya na bwambe tuzanya na kisala tulimu bye tuzanya gwatusaasirya rabbi obusungu bwaki ono munyumyako nnyo mwogerako nnyo annakuwaza mukyala mugole asiŋŋaanira omwana bebi taata w'omwana amwagala nnyo maama we taliiwo maama taliiwo bayawukana ne taata alright kati omukyala ono actually maama yali yafa bayawukana neera Allah amujulula akati omukyala ono akizula luvannyuma nti maama yali yafa omwana bebi asoma mu pittu asoma Samuel ono omukyala omugole azze Mungu atusaasire ya rabbi nalinga taata ng'asembiza omwana ono amuwa keya amufaako bataata mwe bali kufa ku baana omukyala oyo nalaba n'afuna obujja ku mwana omuwala ono tannaba kuzaala akyalina mugole naye afunye obujja ku mwana omuwala omuto kyeyakola nagamba nti saagala kumanya amwagalayagala nyini amwagalayagala mu byonna byeyakola ebingi mutumiriza mukubakuba musojjasojja musunaasuna kaseera mwana abeera mu nsobi ku luno ate yakola ekisinga ekyonoona obulamu bw'omwana a nice looking girl bamuyita princess bamuyita malayika ewaka those are the names zalinga amuyita mumbejja princess malayika ono awulira nga asaanawo naye byamusinga ne bamuyita
yamugamba agenda n'agula ekyennyanja bana batambuza bwennyanja ku bigaali ku bugaali n'agula ekyennyanja n'akiteeka mu mazzi nekimala wiiki emu nekivunda amazzi ago n'agakenenula n'agateeka mu kadomola. Omwana omuwala oli talina musango gwakoze. Omwana omuwala oli n'akomawo olunaku lumu after a week akomawo agala kugendako manju ku sitanja kufuna wuzu. Maama wamukwata amazzi oyogera ki mambi sasuke nyene manju enda ku sitanja kale kozesa kali amazzi kali mu kadomola kali yakenenula mu kyennyanja yagamaze n'okuvunda. Abantu balina emitima janjaba, balina emitima emibi. Naye muzadde mukyala agenda kuzaala abaana b'obuwala, baana abayisa batya? Yaliko omwana wa munne n'amugamba nti yayini yamu advice genda gali mazzi ng'oba ofunisa wuzu genda ositangiza naago. N'agenda manju omwana n'amala ekyetaago n'asitanja n'amazzi. Mukazi wattu Kanyabo tekagenderedde nti amazzi gawonya ekyennyanja n'asitanja ebyaddirira. Mbami gana amazzi ate nti kale funisa amatuufu naye nga yamaze dde okusitanja agenda okwegezaako kweyozayoza nga tasobola. Yatandika okuwunya ekyennyanja nga tambula awunya ekyennyanja nakoma banga ddene mabega nakoma nga bakyanoonya basawo bajjanjaba kintu ekivundu kiwunya ekyennyanja kiwunya omwana w'obuwala nga tebasobola kivundu baiti banafuna ani avumula batambula nga banoonya ani agenda okujjanjaba ekyo. Naye omwana w'obuwala akula abadde alabika bulungi future bagyonoonye. Ogeze mu maka g'omusajja osanzeyo abaana b'abendi naye ate obayisa bubi. Obusungu bwaki? Kikyakoze omwana w'obuwala ono tanaana kuvuma mwana wa Pittu tamanyi enjawulo wakati wa mujja wa maama we ne maama mayiti. Maama yafa dda ali mu kabbuli ali bali almarhumin alimu abo abasaasirwa. Maama yafa dda naye okola obujja ne ku mwana w'obuwala ne maama tuwamulabako tafumbyeko naawe mu ddya. Abakazi abamu babi si bonna abamu balina emitima etali mirungi. Si bakazi bokka n'abasajja abamu babi nabo balina emitima nga nabyo si mirungi. Obusungu bwaki okutuusa ku mbeera eyo? Busungu. Banyumizaako ono anyumeyo babiri bokka babasembayo naye avuga emmotoka bigalagala Fuso magulu 10 ne trailer. Mumanyidde ddala mukwano gwange mumanyi bulungi sijja kwogera mannya ge. Avuga emmotoka bigalagala ajja akonkona akeereye gwolwo emmotoka yamufiirako mu mabira. Yafa ssaawa 9 za misana actually za kiro essaawa 9 za misana kati agenda okudda ewaka close kwezi essaawa era omukyala agaana okuggulawo konkona amasasi gatandika okuvuga. Agamba omukyala ggulawo tazera nso okuvuga balina babbi bagoba wuuyo sasi gavuga. Essasi lyali limukwasizza.
essasi lyali limukwasizza. Nalo ngugambye gulawo. Nakuba nga ninga agenda kumenya ennyumba. Sigalayo dayo ju bakazi bo mamalaya. Dayo mamalaya. Baali bassa omusajja wa busungu wa mukazi. Biki ebyaddirira? Oyaggulawo banaiba bajja namugamba gulawo naggulawo nze chairman. Actually yagenda wa chairman yali kumpi awo. Chairman ajanga nze chairman uli awo mwami wo kyala naggulawo. Batuuka mu nnyumba omukyala ati enaazimbye ati mere badde akitesitese amanyi omwami wakomawo agedi nanga nombeeza ano okuva namuga niwandisoose n'owuliriza kiki ekibadde kikoze eki etuukira namubukuba musajja yakuba bukubi namuga ntoddamu okunsibira ebweru kati amasasi nawo gawulidde bagoba babbi emmotoka yafudde mu mabira era njirese mu mabira kuliko emaali y'abantu y'abasajja sobola kuvaawo niyo asula wano mbikko amanyi abadde atuuse ewaka gyagijje wala ono ate omukyala ye ekyangawo ekyansi yabadde amanyi nti ali mu bakyala tulowoleza nnyo bannaffe naye nga tebalowoleza si birungi ate nga tetuli batuufu nolowoleza naye nga byolowoleza si bituufu. Ebyaddirira mukyala n'ategeera ensobi ye amaze otegeera amazima n'olwaleero oli oba akozesa mukisa gwakozeseza mu mbeera ki okukola byakoze oba akoze biki tegedde oba olwaleero byonna takyabikola takyasibawo takyaggalawo musajja essaawa zina zatuukiddemu zatuukiramu. Saba Allah asaasire era abasaasire mwenna era Allah abasiime era abawa obulungi masha Allahu taala. So nolwekyo obusungu kibi temba ba busungu jajja wange Safiina Ndagire omumbejja omulungi Miss Uganda omubwati masha Allah. Uganda at independence kutumbiddeko nnyo oli mukyala wa bbeeyi oli wankizo oli wansonga nnyo era yeggwe Mungu akumpangaliza akunjagalire akumpeere nejjana muwala wa Meri mukuye luwalala mwanyina wa Muhammad Kizito Senkenge azaala abalungi Allah owebbeeyi mukama waffe kwagala nnyo mukyala wange omulungi ayeti Safiina kyejje Safiina Ndagire najja nankumbyawo Mungu akumpangalize era akunjagalire masha Allahu taala. Nolwekyo ekigambo kitwogerako mikono gyaffe abalungi tubagamba obusungu tebugwanidde obusungu si bulungi tukulembezanga obusungu mu bulamu. Ono asembayo gwembawa ng'ekizampo akolera mu bifutongole bya buvunaanyizibwa musajja wa buvunaanyizibwa alina ssente ze alright ye musajja gentleman bana bagulira abakyala oluggi wakyo gentleman alright adde wakanga obudde bukyali tasobya omukyala wabanga afulumya yaliwa waka ajja namugulira ne gate a gentleman kati yali amanyiza omukyala saa 12 abakomyewo always paka byagisayira waka always naye olunaku lumu olunaku olwo bamukubira essimu maama we ali bubi nnyo olwadde bumukoze puresha asooka alina ebisigadde birinnye afunye obuzibu ataaka biringa ogamba maama ali bubi nnyo nafuna maama mukimanyi ku maama mumanyi embeera yaffe ku maama misinde gye yadduka obudde babadde agenda okutugendamu ewaka saa mwenda gannyuse n'agenda mu kyalo n'atuukayo kakana kino amuleese amutadde Nakasero hospital. Tuusa Nakasero hospital ontaddeko abasawo bonna byonna abikozeeko amaliriza 6 something avuze emmotoka agenze wali ewaka ewuwe kumpi si wala nnyo
agenzi waka ewe yasiŋŋaana omukyala yazimbizimbye ddaati azimbi na kacyayi weekali tabijjeewo leero omukyala abitunda butunulizi ku dining alright mmere weeri ku dining eri awo tayijjeewo yenna asunguwadde azimbye salaamu aleikum muli mutya abcd boogedde beboogedde omukyala tamuddamu agira ati mwami naayingira ekisenge wayingira ekisenge musajja wattu yeyozayozaako anaabyeko tebamwaniriza tebamugjeeko bintu anaabyeko akomyewo mu ddiiro tanaana kusaala swala yaisha tegete abadde busy abadde mu ddwaliro kati yafuna wuzu mukyala yakwata ekisumuluzo eno essimu yali azirese mu ddiiro yakwata ekisumuluzo ekyekisenge n'asibawo naawe kolabe mukyala nadda mu ddiiro mu ntebe n'atuula n'asuula bulungi nnyo comfortably ng'ali comfortable very comfortable teefiira nayo essimu ziri awo zisigadde awo bbiri akati kakkana asadde saayidde mu kisenge akonkonya oluggi gulawo maama w'abaana gulawo ate nga amunyiga ziwera essaawa ez'ekiro zikola saa 11 tugenda mu subwe omukyala neyajja afune wuzu neyeetereeze akyali musungwavu yenna ali mu lusirika ali kuyeetinza embeera y'olusirika lusirika sirika olwo bantu bangi batufuddeko lwa lusirika tegedde muntu osobola naye mubuliri n'adduka n'okufa lwa lusirika omuntu akoonako ati omutereeze omuyamba omuwe inihira bano balina athma balina atafunye ataaka mu buliri olusirika nsirika ezo abantu batufaako osobola kugamba olwokuba wanyizenyize edda togala kumanya nolowooza nti agamba birala najja nakuyamu olowooza agamba birala oli afa aziira ningolowooza agamba birala olowooza agamba munange nkwataako munange si byebyo ensi weetyo weeri abantu benyiizanyiisa kati ono 11 gulawo ekisenge mwami oto twagaana yeetereza naye anaabye akoze atya subi yetuuse basadde ono waatuuka atuukira ku ssimu nakwata essimu ze agenda okulengera miss calls nga ziri kuli yaleseeyo bannyina mu ddwaliro abasawo bamukubidde essimu abasawo byabadde ayise abalala special doctors tegede bonna maama mutaddeko badoctors ab'obuvunaanyizibwa naye badokita bamupira nga masimu okumutegeeza ku mbeera bamuyita nga essimu atazina zasigadde mu ddiiro ate bamusibidde mu kisenge musajja mukulu agenda olaba okwata ku ssimu okkuba salaamu aleikum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun badokita bamugamba buyasori banyina amasimu gakubye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maama allah yamujuludde nagamba kale singa mbaddewo maama wange nanfiira mu ngalo singa kale mbaddewo naafanga mulaba wansibidde mu kisenge nga tompuliriza tompadina mukisa kumpuliriza tomanyi kiki kyembaddeko obusungu bukujjudde nakoze n'ebigambo ebirala tegedde amuyise ekyo namuyise kiri namuga tomanyi kyembaddeko nga maama wange werowooza mbadde mu bakazi niye obulamu bwange obumanyi nkoma wano ale I always come back early. I always take the evening tea with you. This time around, I have not done so. There is a reason as to why you would have listened to me. You didn't even ask me. Tewambuuziza. Wandibadde mpuliriza. Wandibadde I would have explained myself. Naye tewampadde mukisa kunnyonnyolako. You just looked me inside the bedroom. Essimu zange nga nzirese eno
nze ndi mu kisenge mama wange afa nagenze mu kyalo bankubidde essimu nga sikyategeera abakubanga maama wo nenzuuka emisinde nengenda mu kyalo nenkomawo nenze ne muleeta musizaako abasawo naludde mu ddwaliro nga maama ali bubi maama afa maama wange ng'afa nemusaako abasawo nendeka bano nabano bonna abasawo bankubidde to tell me the situation bagaserefenda wamu amagezi kale yandifudde ajjala eyinza okuba etuuse naye yandifudde nga maama wange mulabako oli mubi nnyo mukazi gw'omutemu you killed my mother kuuse maama wange obaoliawo nandibadde ntaasa kyonna kino ayogera ebigambo ebyo byonna mu bulumi mukazi olwadde engulu ebino byenjogera mba ndi mu ddalasa ebwayisi ddalasa yange eyabakyala abakulu ku Lwokutaano nga nsomesa byensomesa nga nsomesa ku Busungu ebyo byenjogera omukyala najja nanyumya sitole ye nanyumiza eri sitole y'embiko omukyala najja n'agamba nti seeka enkyatuka ku nze omwami wange twalina omukwano twalina kiki tuzadde abaana anjagala nnyo naye katandabanga omutemu I killed his mother. How? Nange netwala wencho. How? Si sayagala. Ni antwala wacho olwaleero. David. Ni nange sayagala sagendera kola ki. Sinze na obusungu mwami wange yalwayo. Obuna budde siwe bwali n'asusa mu budde nekiba kiri excessive. Kiri too much. Nange nkinsukako. So child sumuyede naye ko nali nfumbye ebintu birungi nnyo yemmere sijide naye kati akomawo saa mukaga agezika na musanvu namusibira busibize mu kisenge esimu nenzireka eno sagala kubira amalaya binenzirekawo nzibira mu ntibi nzibirawo yazitadde wentyo wennalinga wendowooza naye ngendo okumaliza nga yaludde wa maama ntwali wange yatta nazaala wange sikinvanga ku mutima n'olwaleero past 7 years abinyumiza tuli mu ddalasa ne bannangawo abinyumya tuli mu ddalasa naga naye simanyi kyakkola naga obanga onawantu wosomesa I can tell them obuzibu bw'obusungu wakati nze wentyo wentwalibwa nange neetwala wentyo tayangoba wendi neninga ataliiwo n'omukwano gwafa past 7 years watu yabinyumiza kati myaka giyiseewo I'm regarded as somebody who killed my Nazara. Mutegedde oba nange kale singa namuleka nyina bwali busungu kale singa namuleka nagenda najja kyandibadde neekwasa nali mu kuziika nga bantundako batinga omutemu nga tiina omwayagala nsembere obusungu mannanga obusungu bubi bukutudde nganda abasifumbo basatulukuse abantu bafudde lwa busungu abantu batusize ebisago bannaabwe bwa busungu abantu bakubye bannaabwe obubazzi bwa busungu naye nga byonna byazimbirako baseless grounds byonna byazimbirako afumitiza alowooza birowoozi just nga shetani emusika olw'obusungu obwo kigambo kino kivunula kigamba ekiyitibwa obusungu jamuratun liba lyanda eryokya yulqiha shaytaani lyekwata neba nga esuula fi qalbi ibn adam mu kifo ky'omwana adamu shaytaani ekwata eryanda eryokya nerikasuka mu kifuba nerijja tegedi wayastashita ghadab falastashita ghadab ina najula obusungu obuswandi bumuta watantafika awdajo misuwa nejerege mitafu nekijja mukyeni kumirina wayuhmarra wajha fesi nefuuka amaaso gamyuse fesi yonemyukiride nena yakuyiza uliaga mugayagaya awulya yagala mukola ki busungu wayatakallamu bikalam musinga nayogera ebigambo la yakilu ahyana nga sibyandibadde akola sibyandibadde ayogera ng'abadde ategeera
wa tasarrufan omusiŋŋana ng'akola ebikolwa la yaqiruhu aidan nga tebyandigowanidde era nga mubulamu bwesi byandibadde akola naye olw'obusungu akola ebitasokoleka ge mbadde mmanyi ng'omukyalo omulungi omwami omulungi at the top of her voice somebody raises the voice, somebody shouts at every person. Neighbor najja, mama najja, naga nti obusungu bwanumye numye nvaako nagenda nage ni mama we namutwaliramu. Can't listen from the mother, can't listen to the advice given by the mother. Olw'obusungu omusiŋŋana ng'akola byonna olw'obusungu atuusa obulabe ku musajja. Abasajja akwata omukazi taagala omutuga ati naye gwe lwaki gwe obusungu bwaki naagala omutuga ati lwaki nnyoma lwaki nziramu lwaki kiteetaagisa kutuga muntu bulago kumujja mu ddokooli kankutuge. You are mentioning even the term kankute gwe omutonda kitonde kikyo that person oyo omuyise ekitonde kikyo kutuga n'otuusa obulabe n'otuusa embale omukyala. Abalala akwata bukasi n'asamba nadda eri oli yasamba omukyala ng'ali lubuto luvuddemu n'obuzibu ne bujja n'asamba n'akuba n'okukuba omukyala n'afa n'omwana n'akola ki n'afa. Laba saabatemu oyo tegedde omwana abaana balongo busungu ne bayumba ne bacyankaana ne bava mu mbeera baana ne bavaamu byaddamu kwawukana. Ate kati ate omukyala amwagala okumuzza omukyala ajjukira biri nanga byowankola kati wakunzita omukyala ajjukira biri. Obusungu bwaki ofiirwa zaabu? Obusungu bwaki ofiirwa amakula? Ekibbi kyobadde nakyo kyolina kati okirwa. Subhanallah. Temukulembezanga busungu. Sahaba omu yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah awsini n'amira. Nabbi n'amugamba nti la taghdab tosunguwalanga. Ya Rasulallah awsini n'amirayo n'amugamba la taghdab tosunguwalanga. Right, tosunguwalanga. N'amugamba ya Rasulallah nina ekirala kyenjagala n'amirayo ebirala olina bingi. N'amugamba nti la taghdab tosunguwalanga. Faraddada ono nga wamugamba namira namugamba nti atosunguwalanga tosunguwa. Ne Nabbi amuddamu tosunguwalanga la taghdab tosunguwalanga. Faraddada miraran wa mirara n'akiddiŋŋana emirundi n'emirundi gona amugamba sahaba agamba namira ya Rasulallah awsini ya Rasulallah. Nabbi amugamba kimu la taghdab tosunguwalanga n'akiddiŋŋana olwo busungu bubi. Mu kifo ky'omugamba kino kifo kyomuwa wasuye enneneeno yamuwa kintu kimu tosunguwalanga. Mbagamba mikwano gyaffe abalungi temusunguwalanga. Ebitusse ku bantu omukwano, ebitusse ku bantu olw'obusungu bingi. Kampuni zikola pusinze lwa busungu n'ogoba omukozi nga mulungi. Kampuni zikola pusinze lwa busungu n'ogamba kamwesasuze. Kampuni zikola kusera lwa busungu tegeti bingi betufiiriddwa deals impetitive tufiiriddwa emirimu mingi lwa busungu. Bwaki obusungu? Why and for what? Alright, nsaba Allah kusaasire gambo bino bitegere bulungi tugezanga n'osunguwala mukwano gwange obulungi. Obusungu buliidinga ku mise mingi n'ebikolwa bingi n'abantu bafa n'ebitufiirwa bingi. Tetwagala kusasika maka gaffe. Ab'eŋŋanda baawukanye lwa busungu tegedde ntabuuza munne bali eno twali mu kuziika Haji Lubowa e Masaka. Abaana bamaze ebbanga babiri abalenzi baali bamaze ebbanga nga tebakwatagana. Kiraabwe waali naye ng'ekimu ku bintu byafudde ng'alina ku mutima. Abaana bano abooluganda enda y'emu maama ne taata enda yeegi naye nga tebakwatagana. Era Allah abasaasirako olwo ne baddamu ne bakwatagana beesonyiwaŋŋane. Muvubuka omu yaga nti baganda bange bano yaga nti bakyakikubyewo essaawa zino nga taata ekimusse kino obusungu buli omu bw'alina ku munne
babula okwetomeza emmotoka n'okwekuba amasasi naye biki ono kyekola ekyamaanyi ekyo naawe kino kyotasobola kusonyiwa nga naawe osaba Allah okusonyiwa. Mwesonyiwe musonyiwe abantu ebatukosa bingi tegeti nsaba Allah abasaasire ya Rabbi, Allah abasiime era abawe obulungi. Jazakumullahu khair. Tujja tutandikirawo paati ey'okubiri insha Allah ku busungu, al asbab allati tadfa ani al-ghadab, ensonga ezirwanyisa obusungu. Tuyinza buvunuka tutya tukoze eki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.